kale olw'okuba nti embaga teyabanga ya bulijjo okuteekateeka kwabanga mwejiya nnene nnyo omanye etteete kakati etteete eryo twalisalanga ne tulisasira wansi mu kidaala olw'okutangira enfuufu eno okusituka kubanga kuba kubinuka embaga eyo lyabanga bbinu lyennyini kakati n'akawoowo kennyini etteete lyekawonya ojja kuwulira nga ekidaala kyonna kiwunya bulungi jukira nti ffe tetwabeeranga na tenti ebiseera byaffe ebyo byenjogerako njogerera muffe kubanga ffe abantu era abedda bazze bajjira mu mitendera egy'enjawulo kuva mu bajjajjaffe embaga zino ze tusinza okukoppa kati za kizungu okola nti katubeera ne tenti tubeera n'ebiki bwe bityo kati ettente lino twalyaliriranga wansi mu kidaala waggulu ekidaala nga tukiserese bulungi nnyo n'ebisansa oba ebikola by'emiti kwe mwatemye emiti gino egyakoze ekidaala kati tuteekateeka akawungeezi kuba omugole tetwakkirizanga kumutuusa misana nakyo kyabangamu akakodyo kengenda okugamba nti no omugole teyatuukanga misana ne bwe muba we mumujje kumpi mulina omutuusa nga obudde buzimedde awo saawa egendamu emu kitundu bbiri ate bwe yabanga sitima ogimanyi ati abasinga n'abawuliriza ab'omulembe guno abali eno mu kibuga bayinza obutagimanya anti katulina ebitaala bino bye bateekamu amanda kati tuzimanyi naye sitima eyo yabeerangawo ng'ekumwa ggulaawo saawa nga 12 neetegekwa bulungi n'ogipika nejjula kati omugole ono bwe yabanga atuuka ekiseera ky'okutuuka saawa 2 wagendanga n'ogisumululako pressure eno n'ebanga ekendera n'ebanga ekkirira bwetyo ezzikira n'ekigendererwa nti omugole tatuuka nga mulaba nga mwetegereza bagamba ate ttaala ezikidde ng'omugole atuuka kyabanga kigenderere lwaki lwansonga nti omugole ono atuuka asobola okuba nga ndawusi wali omwegwanyiza omuwasa kati nze mututte kati bw'olaba nga nze mututte atuuka oyinza ottabuka n'okuba omukolo gwonna buli aguliko n'otabuka n'ogwonoona kati yatuukiranga mu kizimedde era keekamu obukodyo oba omutuusa nga buvuddeko ensonyi nti oleme mwetegereza nnyo era ganjovu yagamba ezo embaga ezo zamuleeta n'aidiya okukola kino wabamala mulekawo omukazi gwe yali ayagala okuwasa n'amulekawo nagamba naye kati bivuddeko kankule ganjovu weebale ganjovu kakati munnange omugole atuuka ettaala eddamu epikibwa bulungi nnyo era ng'eyaka bulungi omugole ono ne bwe yabanga muddugavu saagala kugeraageranya ku muntu nandigambye nti obanga kale katowe Vincent naye ate ayinza okunyiiga naye ne bwe yabanga muddugavu ng'omuntu yenna gw'osobola okugamba abamukuba oba bamwyita kopagaalo n'afuuka mweru olabamu nti ebintu bye yeekubanga azannya akama kakyogamu bw'otyo ng'omugole yafaanananga bw'atyo nga ne bw'aba abadde muddugavu atuuka mweru ndooza yenkolako gye baayinawo ebiseera ebyo yokka akati n'atuuka n'atuula wali nga ku katuuti ako ke tuyita ennyonjo ennaku zo ke muyita kagazebo batuulayo abantu 4 omugole metroni we bestimani naawe omugole omwami senga najja atula wano wansi waako ku saidi mwala we waatudde mu ngeri yogamba nti mulabirizi n'omusibi singa bino bye bamusibyeko bino bikadaali bibanga ebyewunzika omusibi yayangwa mangu ogenda okutereeza kyekyamutuuzanga awo okumpi embaga neekungubijja tekwabangako nnyo byakunywa bingi okuleka omunanansi omusogolerewo ne buno bugundi bimugize kati obucupa bwa soda bwabangako bubale tebwasukkanga bonna kubanga be bali waggulu akati tayimu y'okwenywesa etuuka ate opena muginoonya teriiwo cupa mulina okufuna omulumi waayo ebintu byenyumyako byamabegako omuntu ajja kwebuuza nti opena yabulanga etya naye soda yayanguwa okutuuka mu Uganda ye soda yaliwo kuva dda mabegako nga waali kati awo okwenywesa kubaddewo embaga etambudde tewabangawo mbu mugenze kukyusa ate mukyusa mwambale ki bwe mwavangawo nga kiwedde okwata muntu wo paka mu nnyumbayo eri gye wazimba gy'otaategesa embaga jukira nti abantu abasaidi b'omukyala bajjanga naye bajjanga nga bagenyi nga bwe nakutegeezezza olwokuba embaga eri wano ewabakulu bannaabwe ewa kitaawo gwe omulenzi akati gye bugendera eyo musaawo eziba musazeewo okwata ekyebbeeyi kyo mweseebulula paka mu nnyumba yo gye wazimba ku kibanja kya kitaawo oba awantu wonna w'obeera akati ne mugenda era embaga n'esigala ng'ekungubijja kati embaga eno njagala ngisamalayizinga enkya ku Mande nkutandikira emikolo egikolebwa ng'embaga ewedde abantu gye batamanyi abange tulukupyo wepwepo mukulu njagala kunyambisa ku nsi eno yonna
atuuse mu matuuga mwe yesimulala wamwe wenno nanyumya obunyoba saba wanamo waffe wennono nsebo totwepankirako ebitibwa ngobirene akati yawusi saba fundodo saba wanamaada ono bamwalinya kisebo sirina ono bamwalinya sirina tafunanga lwaki itamanya agatali gafu munonye sirina nja kunoonyezaayo naawe amanya gava mu byono byanyumya wetonde sebo nyumiza abantu obunyo soka kwetonda gamba nkimenyeewo saba fundodo gamba nkimenyeewo kutuddewo nyumya abange sebo mbategeeza wamma kamanyumiza obunyoba gavumenti yerimanya kyerimba sikimanyi naye nga manyi kijja kubeera kyamaanyi independence do jafuna omudaali abange olunaku olwajja lwakomye ng'engo wagala kyolo etabuse ng'era Ssaabagulubisi Pensulo Nkonko Baddundi Omutemeta yali amanye nnyo ensolo amaze okubalabula ng'abagamba nti katamazuganya munini degepe monowoono muswiza gamuwaatwani yonyumya wagala kyolo konsabira gavumenti ebeeko kyekuwa olwokuba wanyumiza abantu wagala kyolo banyumiza bunyoba ng'abategeeza nti engo yesinga enkazi yesinga okuba ensolo y'obulabe bwebanga eyagala kaboozi tulina okutuma amangu omuntu abeere ng'ajanguyiza kyeyagala okukola mwami waayo ayingirewo omugo otyo wano waaliwo omusajja yali yakatuuka yayitibwa nga Isimbigo Gunyama Mapwapwa ngono yayina ekitiibwa ky'obwa peregesi w'obunyoba nga peregesi mu bunyoba ye yali abajja entupyo ekolebwa mu muti omuwegeme okutemwa mu kibira Piriyaswaya ono bwe yagenda okudduka okunena ninini ndoto teyatuuka twakomyakomye mu kkubo ng'atidde kubanga yasanga akasolo akayitibwa akawaluko akawaluko wamma ke wasembedde nakomye n'otugamba mbu kika kiina kibakeddira lwe rubirango wano ndawusa olubirango awo batandikira okweddira olubirango tetulweddira yadde ekika kino kyayongerwako ku bika ebyo omuwendo gw'ebika by'obunyoba gwasigalayo ku mutwalo gumu 726 kuba Ssaabakwenko Digingi Mboijo Kayoyo Putu yagaana okwongerako ekika kyonna kyonna ekirala wabula n'ajjako ekika ekyengaŋaŋwala yeŋaŋa wano butereevu eŋaŋaŋwala ero bagijjako olw'okubanga kyekyali ekinyonyi ky'obunyoba ekikulu ngaffe batulina no Crested Crane butereevu quick service batuliko naye simanyi b'amasannyalaze gateedde bulenga awo kale nkuzzaayo wali engo y'obunyoba nenini ntote yali yawulidde omulanga gw'omugo waayo omukyala era nga yeereese otyo wano ku mumogo mwa puupa zo zaavaawo ne zigenda zeekolako emikolo eri ebbali wano wagala kyolo yafunira n'olubuto olwavaamu engo ebbiri situka kyolo nenini gope nenini gope wagala kyolo yazaala situka kyolo yenkazi era neziweerezebwa ng'ekirabo mu buyengere tezasigala wano ziweerezebwa ng'ekirabo wa ebuyengere kakati ekiseera kyatuuka ng'obunyoba bulina okudda butambulire ku nnono kwe bwali butambulira buve mu gino emirerembe gyonna zino gyakufiirwa abantu ba muzinga kuva mu mirerembe gyona omwala yali afuuse ekizibu wano munnange bino byonna bigenda okubeerawo kwe kujja babajjukize nti obunyoba bulina kutambula bulungi oli kwe kubajjukiza akazigizigi akagwawo mu bunyoba ng'obunyoba bwakaweza emyaka 3 bwegiti kino kyagwawo nga mu 1805 Saala y'enyoba omugenzi eyakatwagapa ye yali ku ntupyo enkuba yamala emyezi 7 nga tekola ki nga tetonya Mbivigo Momontai ng'omusawo w'obunyoba n'akulemberamu abanyoba bonna okwegayirira omusambwa awalukako ndyanga bya gwe wawe ku nkuba awo ojjukirawo enkuba n'eryoka etonya nga mpitirivu kyokka bwe yali egenda okukwata omuyizi Deidyendere Emputu mu mbuga ya Budi nkyekye bwe yali agenda okuyigga neyeggama enkuba mbumogo mwapuupa anyumizemu akaboozi negundi emitawanagi nonani niyigaaga mperewe si gwe beyegadanga ate kati oyo gonyonyola yali yegadanga neyali gundi kati kompo mapumba yali kanga Katikkiro Budi nkyekye bwayingira muno ne batandika okwegadanga yegadanga neyikike mondulu ya gaaga
alyoka abeera owembalala mukoko akulukute paka mukyoto muluga akapanyawo ogwaffe guwedde today fetumaze okukola twakedde ku makya nga muli mutulo mwe nga muli mukolo tatwesimye tunyuse. Come on.